Ani yali omuntu Jibrilu malayika yafa era bamuziika mu kifo kiyita Hamore. Jivat Hamore kiri Galilaya. Jibril ate malayika nefa. Byebintu byebyama bya Katonda. Wallahi ziratandise dokubeera mixture. Kale. Gambye mukikeyo mu services mwenna gye mulaze katusabe kitaffe tukwebaza olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu sirwa amaanyi sirwa buyinza wabula olw'omwoyo otwaniza okubeerawo ogwo era tonyika mu ndagaano y'omusayiko Kristo Yesu omwana wa Katonda omutusabidde amina. Kale Mugula Jamil nzaali mu studio za DCI okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso naalo ng'ali ku kamera okubanga ate akutuusaako ekifaananyi ekyo. Alinisa hotel mu kibuga Jinja itira lunaku lwa Sunday gwalina omukolo alina embaga alina birthday n'emikolo emirala Alinisa hotel ajangu ate ekifo kiri mu kibuga wakati mbeera nnungi nnyo. Mu studio Naggami nina omugenyi wesigenda kubanga njogerera amannya ge ndowooza mwennyini agenda kubanga yeeyanjula. Mbalamusizzaako mwenna abantu ba Katonda gye muli abawuliriza abagoberezi ba There is Still Hope Media. Bannayuganda bonna n'abantu ba Katonda mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amannya bampita Jonathan oba Yonasan Mukata sebo. Tayito y'obuweereza bwange kapiteeni ekyo nja kukinnyonnyola by'ojjako sebo era nebaza okumpa omukisa okulabikako ku mukutu guno nange okuwaayoko ekigambo Mukama kye yantumye. Amina. Era omuntu yali atagadde yali etaze okutegeera kapiteeni gwani nga tonatuwa obubaka gwani akabiography ako okutuukira ddala awali obubaka bw'otuleetedde. Neyanzizza mukulu Jamiru Oluganda. Jonathan Mukata ndi musajja mbwa saidize mu bitundu bya Mbale gye nzaalibwa. Ndi Mugwere. Ndi Mugwere naye nga Abagwere Mbale actually yali Abagwere naye tetwagala kudda mu history. Politics yamuwa Abagisu naye nga era abantu abeetoolodde Mbale bonna ba mu nsozi naye twaze wano ku kigambo kya Katonda sebo kubanga ndina amaka mu Mbale town nina ekizimbe Kuumi Road abamanyi Mbale era nkakasa Bannambale bangi abandaba kuno bantegeera bamanyi naye nga nzaalibwa mu Budaka district Ikiiki era about 14 miles okuva Mbale mu town naye mu Budaka side. Kakati ndi muweereza wa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bulinga bw'olaba gavumenti. Gavumenti z'oku nsi ziringa ekisiikirize eky'eggulu. Buli ekiri ku nsi wano photocopy original eri mu ggulu. Kati nga bwe tulina pulezidenti wano alina kabineti, tulina paalamenti, tulina zino zikooti, tulina ziloko gavumenti n'eggulu bwe lityo bwe liri. Okuggyako nti kati olw'okuba ye Katonda yatukweka amaaso ge tumanyiiko bitono. So ndi muweereza ow'enjawulo atali wa lukale in that nze omanyi abantu balina endowooza oluusi ba intercessor tebabatwala nga abaweereza bamanyi bano abaweereza y'omuntu asiba katuute buli lunaku nedda ssebo okuweereza Katonda nga bwe ngambye eringa gavumenti. Kakati katutwale kale abantu kye bamanyi tulina pulezidenti alina kabineti n'eggulu bwe lityo waliyo paalamenti waliyo kooti era kooti mpulira nti sitaani mu ggulu alinnyako mu kooti mwokka ey'omu ggulu jakkirizibwa okulinnya okuwaabira abaana baake
omulyo ng'atugeze omulyo. Kati okusaani yokka gy'akola ki? Yakkirizibwa. Kaakati nga bw'olaba gavumenti, waliwo ba agenti ba gavumenti, abakozi ba gavumenti abatamenyiddwa. Ababaka bawa example ekyokulaba era ka RDC mubaka president mu district naye ate waliyo bambega ab'ebika byanjawulo kubanga kaakati waliwo abeesigibwa gavumenti nga beesigibwa president naye ng'ate ebirowoozo byabwe gavumenti kwetambulira buli kye bamugamba kyagenderako kubanga Katonda president aba abeesiga nnyo naye ng'ate tebali si balwatu. For instance, president ayinza okwagala okugaba ebifo mu gavumenti ngaba for instance ebifo ebinene nga ba minisita biki alina abantu beebuuzaako babeera eri era abantu abo bayinza okusalawo okuleetawo project mu kitundu naye nga teri amanyi nti influence yaabwe yekoze eki bo balabirawo kintu omuntu aba MP ne bajja ne beewaana ba local government ne bajja ne beewaana naki naye nga waliyo oli agamba president omanyi support yaffe mu kitundu gundi bwe tutabawa bwe tutakola kintu kino tuwedde akalulu akaddako tetukola kintu tuyitawo kati ninayo obuweereza bwange bwagala okufaananagana mukko bwe butyo. Yes, sir. So, wangalira wa? Nga bwenzize sawa zino. Nga bwentandise nakulira primary nasomera waffe eyo Dhaka district. Secondary nasomera Kira College Butiki Jinja. HSC oba A level. Nali Kampala High School ngeri awali kati Aga Khan High School bwe navaawo nenfuna omulimu mu Railways ku Mary era alwafuna omulimu ogwo gwayita mu kirooto omuntu yaloota muloote nakyo kirina amakulu gaakyo lwaki omuntu yaloota muloote saasabako era balina okunkonvinsinga okugendamu olwatuukayo bwe nti ne basaawo training mu myaka 3 nali nfuuse captain nasomera Mombasa wali abamanyi Mombasa Bandari College ku myaka 25 nga nfuuse captain ow'emmeeri nali nvuga mmeeri era nakolayo emyaka nga 3 nensaba nengenda e Makerere nenkolayo degree political science and public admin n'olulimi Olufaransa. Mukama yampa ekisa njogera ennimi eziwerako fluent mu nnimi nja kutandikira wano wendi njogera Olusoga omusoga tayinza nakutegeera nti siri musoga njogera Olugwere mwenzaalibwa njogera Oluganda luno lwe tuli mu kati njogera Oluswayiri olw'e Tanzania si luno olwa Kenya si lwa Kenya si lwa Uganda si lwa mimi mapana jua sibirimu njogera luli lwennyini ne bwe ngende Tanzania tebayinza kulowooza nti siri muki kati njogera Olungereza era ndi muwandiisi w'ebitabo otuukira okuwandiika ebitabo olulimi oba olutegeera njogera Olufaransa yes mu Faransa the commonest greeting is bonjour. Waliyo bonjour waliyo bonsoir nga kawungeezi awo bonjour macha misana ate kumacha well tekiri common kyali badde nti bon matin naye tekiri common buli kimu bonjour kubanga ne bwe kuba kumacha oli aba akwagaliza essaawa ezidda which is olunaku kwagaliza olunaku kale yoyo mukulu captain omuwulidde kakati tutwagala kumanya obakati Mukama bwakuwadde eri ensi n'eri abakkiriza Mukama waffe. Obubaka nga sinabagenda mu bubaka kubanga obubaka bungi nalyogedde ku mulimu ogwokola
kubanga obubaka businziira ku mulimu Mukama gwe yamba. Omulimu gwa kapiteeni guno gulina amakulu ngati kabonero ak'omulimu gwange mu ggulu. Gwokola saa zino kabonero k'omu ggulu. Bayibuli egamba nti Mukama bwe yali ateekateeka okuzikiriza ensi n'amataba, yafunayo omusajja we Nuuwa n'amugamba azimbe eryato. Era Nuuwa bwe yazimba eryato ye yali komanda eyasooka, kubanga mulimu gwa kapiteeni obeera komanda. Era erinnya kapiteeni, ekitaito kapiteeni, emmeeri ezo yalinga kwegamba yalinga gyoga nti ekibinja ekirwanyi kati nga kiduumirwa kapiteeni. Omuntu omuserikale abeera ku level yaki ya kapiteeni. Kati era bw'osoma kapiteeni definition ye rank eya wansi esinga okuba eya waggulu ey'omuntu aduumira platoon mu magye. Kwegamba ekibinja ekirwanyi. So kakati naye nga kati professionally tuyita bakomanda oba bampita komanda. Kati Nuuwa ye komanda asooka mu Bayibuli era yali avuga lyato. Kati amakulu g'eryato, buli ekyayingizibwa mu lyato lya Nuuwa kyekyawona amataba. So kakati nange omulimu Mukama gwe yampa mulimu gwa kuwandiika. Naye ng'ebintu bye mpandiika Mukama yakola ki? Yabiŋŋamba nfuna okwolesebwa ne mpandiika. Era olugendo lwange lwonna okuva gye natandikira okutuusa gye nakoma saasasulako fees. N'ezo mu boarding schools gye nali newa saasasula fees, saali ku basare, teri yampeerera. Yes, Yesu yennyini yampeerera. So that mu biseera bino ebyokuweereza bw'antuma kyantuma teri agamba nti nakuwa fiizi zange nti nedda nti olina okumpeereza. Ye yekka nnyini kumpeerera gwempeereza. Era bwe nakolako bino byonna ebyo bye nakola, bwe yampita yaŋŋamba nti byonna nakulagako bulazi olw'omulimu gwange, era kuva ne kati ojja kukola mulimu gwange. So n'asooka ntwala mu ssomero lya myaka 10 nga njigirizibwa Omwoyo Omutukuvu ebintu bye ntandise okuwandiika kati njagadde kutandika nga sinnatandika ku bubaka obubaka, njagadde ndaga ekifaananyi eky'omulimu gwenkola, kubanga obubaka si bumu. Obubaka bwa njawulo ate nga bungi. So kakati omulimu gwange gwa kuwandiika ebintu byonna ensi kwetambulira byawandiikibwa. Ne bw'ogenda mu sayansi, abali mu sayansi bonna batambulira ku byawandiikibwa. Waliwo eyazuulawo formula ey'eddagala erikolebwa mu ddwaliro, waliwo yatandikawo formula yavumbula amasannyalaze, abalala ne bagenda nga bakugukamu era bajjayo byawandiikibwa bye basoma. So kakati ekyawandiikibwa kye kintu ekisingayo obulungi mu nsi. Era Abayudaaya olw'okuba nti be balina ebyawandiikibwa, eddiini essatu zino ezisinga amaanyi kwe zitambulira, Abayudaaya be bafuga ensi. Gavumenti ya Amerika kati si ye gavumenti esinga amaanyi mu nsi. Erowoozebwa kati. Tekijja kukyewakanako. Naye bo kabineeti ebitundu 6 ku 10 birimu Bayudaaya. Jews. Kikkirizibwa mu ssemateeka wa Amerika. Yes. No, they are Americans but ethnic Jews. Nsibuko yeeri. Kakati era ngenda kubalaga nti Obuyisiraamu Obuyudaaya. Si kukyankalanya. Obuyisiraamu kiwayi ky'Abayudaaya. Era Abayudaaya bakristaayo. Nedda Abayudaaya ate nga be batta Yesu. Abayudaaya tebakkiriza, be baagaana Yesu.
era okugaana Yesu mwe mwaba Obuyisiraamu. Obuyisiraamu bwatondebwawo kulwanyisa Bukristaayo era bye byama bya Katonda nze bye nnina. Ebintu ebyo bijja nfuna kwolesebwa. Obusiraamu bwatondebwawo Bayudaaya kulwanyisa Bukristaayo. Yatunyunyula ebintu ebyo kubanga tesikimanyi era bangi tebabitegeera naye bajja bitegeera kubanga training gye mpiseemu kunnyonnyola abantu bategeera ebintu ebyo. Emyoyo gyonna gya Katonda. Katonda talina muntu n'omu gw'ayagala akole ki azikirire. Naye ate mu Amosi mu Koseya 4:6 agamba abantu bange bazikirira lwa kubulwa kumanya. Era ekisinga okuluma Yesu bantu kubulwa kumanya. Kitegeeza okumanya kyakulwanyisa kinene eky'omulabe. Omulabe kyasinga okukozesa butamanya. Era ettaka eggimu Sitaani mwasimba ebiteekako butamanya, ignorance. Katonda bw'asindika nabbi omu, omanyi Sitaani ali awo makkati awo alaba. Katonda bw'akutumira malayika, Sitaani awuliriza n'amanya kyekijja. Kati gwe oba oweteekateeka okujja okuleeta obubaka bwe bakuwadde, Sitaani nga yasindise bannabbi b'obulimba nga 10. Okukulubuza omutwe. Kakati be basooka ku stage ne baleetawo akaseerezi. Nabbi omutuufu agenda okutuuka nga bannabbi b'obulimba olwedde baflantinga ebintu. Kati bannabbi b'obulimba bwe bajja be bafuuka yardstick mita kwe batupimira ffe. Gundi yagamba bw'ati ne bw'ati kati gwe ozze ate oyogera bino. Olaba obuzibu obuliwo. Wamma. Katonda bw'atuma nabbi omutuufu, bannabbi b'obulimba be basooka ate babeera bangi nnyo. Ne basimbawo kino, ne basimbawo kiri, ne basimbawo kiri. Gw'ogenda okujja okugamba okwogera ekituufu, ng'olwedde ekikyamu kyakola ki? Basikayo byabali comparinga na bibi. Ate oba gundi yatugamba bw'ati. Kati ate gwe lwaki oyogera kino? Naye nga olwo lwonna ze pulaani z'omulabe zaaleeseewo ki mu nsi. Naye twebaze Katonda. Walonda erinnya ddungi nnyo. There is still hope. Kaakati there is still hope mu Luganda kitegeeza wakyaliwo essuubi. Naye omanyi ekiri emabega w'ekyo ekyawakyaliwo essuubi. Kitegeeza ebintu si birungi. Ebintu biba tebitambula bulungi. Biba bibi. Era naye nga ekizaamu abantu amaanyi nti wakyaliwo essuubi olwa Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo we out. Kwegamba waliwo kye tuyita implication. The implication is that ebintu si birungi. Wabula olw'okuba tukyalinayo essuubi emikutu gino gyajja. Era waliwo ebitagenda ku survivinga information age. Information age byebiseera bino bye tulimu. Yes, mulimu challenges kubanga kuliko obulimba bungi ku social media. Naye ng'ate era still kiwadde omwagaanya n'amazima okukola ki? Okuyitawo. So byonna tubyebaliza ki? Mukama. Ne Yesu yennyini yagamba bwe baamugamba nti waliyo eri abagoba emizimu mu linnya lyo naye si bamu ku ffe tukole ki tubayimirize. Yagamba atya nti mubaleke mu kaseera kali tulikola ki? Yagamba alinaffe akuŋŋaanya talinaffe bakola ki? Basaasaanya. Okay. Akati tutandikirewa. Obadde okyatuwa ku linnya lya Captain ndowooza by'oli maze. Kakati ogwo gwe mulimu gwa Captain. Kubeera nti ebintu by'empandiika Mukama byandaga okusinga ddala bikwata ku madiini. Amadiini ag'enjawulo. Kubanga era Yesu yagamba nti bangi si ba kisibo kino mu kaseera kano. Naye nabo njagala bajje ku nkomerero wabeeyo ekisibo kimu
n'omusumba omu. So kakati nze obubaka bwange okusinga buli nnyo mu bantu abo abatali ba kisibo kino ekyabalokole. Ŋŋamba nina obubaka obw'Abayisiraamu, obw'Abakatuliki, obwa kyaki kanisa eyabula eyali ku kisibo kino nemala nekwata eryayo ozijukiza tebaziyita gundi zino ezimanye eyawukana ne kansa efuuka ki waliwo gano agawuka ge batugaba mu kyalo gano galuma ennyo ago mubizaali nkuyege nezawukana kati gwe ne gafuuka mugandi. Kati n'abali mu kisibo muno kino kyennyini naye nga bagenze bava ku mulamwa nabo nina obubaka bwabwe. Pakeji era obubaka bamanja bubanje butya nti whereas Bible egamba, Yesu yennyini yagamba nti tosala musango naawe guli kusalirwa. Ate nze aŋŋamba buli kyenkulaga nkulaga gwe toli nga bali. Gwe toli mu kusala. Nina bampa obuyinza okusala omusango. Okay, tukuyita kulumiriza. Conviction. Si kusala musango. Wabula bakuwa ebigambo byogenda oleta nga bireetera omuntu okufiiringa conviction. Naye nga ate bw'obifulumya wano ensi ekuyita kusala musango. Ate kati byebiriwo oyogera ekintu kyonna agamba gwani gwe next Yesu. Nze nno kankubuulira amazima. Nina ekitabo kye nafulumya 2018. Mukama yandagako amakuŋŋaaniro aga 2 wano ewaffe mu Kampala nenga wandiikako. Kati nga si kano 7 churches kali bakayita What God is saying today. Nakafulumya 2018 kimukama kyayogera kati mu kaseera kano ng'ovuddeko ku bya Bayibuli kubanga Bayibuli ekoma mu 100 AD okubikkulirwa kiteeberezebwa nti ekitabo ky'okubikkulirwa kyawandiikibwa around 96 to 100 AD. Okuva ku olwo ebyo bye byagenda mu Bayibuli. Naye okuva ku olwo nakati kutusa nakati Katonda yakola akyayogera. Kati kiki kyayogera mu kaseera kano. So kati nze bwantuma yandaga amakuŋŋaaniro aga 2 naye nga wandiikako. Kakati mu kwogerako n'omusumba omu yayawukana nange n'agamba okoze bubi okwogera ku bantu abo. Namenyeka omutima neŋŋenda bwe natuuka ewaka nenfukamira nenenya mu maaso ga Yesu nemugamba nsonyiwa olw'okulinnyirira abaweereza abo. Mukama wange yaŋŋamba nti buli kyenkulaga nkikulaga lwa nsonga okiwandiike. Abantu abo beenenye, abalala bonna tebajja kubagambako kubanga bonna bali mu lyato lyerimu. Naye abala gwe kubanga nze sina kanisa. Abantu bonna abalina emyaka gino egyange bamanyiddwa azini okukulira ekkanisa. Siri musumba, in other words sirina kibigondi kubanga abalina ajja kugamba bwe mpala mpono nange bajja kumpala enkola bwe nti naye nze ebyo Mukama byasooka okunzijjako n'agamba gwe nkusimbye wano nze musumbawo kola mulimu gwange era nze sitemya mu byenjogera. Oyogera kati ng'omusaza gulesowa. Kakati kanisa ezo kizaali ki? Kakati oke wano ninawo akatabo aka 7 churches ekkanisa 7 eze Kampala kubanga mu Bible tulinamu ekkanisa 7 eza Asia. Okubikkulirwa. Kakati amakulu g'omusanvu kubanga oli ayinza okugamba mumanyi naye mukooperera. Kuno si kukopperera nokuwa buli kimu kirina amakulu. Enamba 7 kitegeeza obutuukirivu, okuggwayo kwa Katonda, the fullness, the completeness. So kakati ekkanisa 7 buli omu z'amanyi za Asia amakulu ga lwaki 7 kitegeeza nti
characteristics ebintu byonna ebikyamu ebyogerwako mu kanisa omusanvu eza Asia byosanga mu kanisa yonna okuwuna ensi yonna byosanga sazira makanisa agenjawulo mu kaseera ako wali nga ogenda e Korinsi, bw'ogenda e Kolosaayi, bw'ogenda e Roma, bw'ogenda wa yadde nga zino zaali wano Asia Anatolia mu kaseera ako naye wali obisanga eri yonna yonna gwe tobuguma ate tonnyogoga gw'oli bw'oti watwala enjigiriza ya Jezeberi wakola bino byonna byonna nga obisanga mu kanisa ezo zonna. So similarly ebyempandiikako mu kanisa omusanvu, ekanisa omusanvu zikikkirira ekkanisa omubiri gwa Kristo gwonna nga gujjudde mu kanisa ezo omusanvu. Kati Mukama azikuwa eze Uganda Kampala, generally Kampala, Uganda yonna. Kampala kubanga nsinze kuwangaalira mu Kampala era ebintu byempandiise Mukama yennyini yantwalanga mu kanisa ezo physically n'embiraba siwandiika bye nawulira. Tewatula ku YouTube n'owuliriza ebyabalala. Era mu kanisa zino omusanvu zino oli bwannumiriza nsobola okumulumiriza n'olunaku n'endumuwa kubanga diary nzirina. Wakyalangako wano ng'omwoyo aleeta nze nga mpandiika era bwe nkugamba nti olunaku gundi ne gundi baawaayo ng'obadde olina records bugingo osobola okumukakasa nti olunaku bwe ne bwe luti watubaliranga contribution z'ettaka zaali ssente bweziti ne bweziti nga ku lunaku olwokusatu baali basolozeza bweziti ku lunaku Sunday ne tusoloza bweziti toto n'ebeera bweziti omwaka n'omwezi ne oba mpandiise ku brother Ron nsobola okumugamba nti olunaku bwe luti ne bwe luti twatuula naawe n'oŋŋamba bwoti ne bwoti kino kyaliwo oba mpandiise ku kakandi mugamba nti kino kyali bwe kine bwe kino anti kaakati ekyo kijja kuyambako omuntu kubanga olw'okuba Katonda tebamulaba balowooza tebabalaba naye Katonda ayina kati nze ndi witness. In fact Yesu yasooka kunfuula witness we omujulirwawe ndi mujulizi. Obujulirwa kitegeeza ki Oluganda lutawa ongojulira omuntu kubanga mu kwolesebwa mu kuyitibwa kwange Yesu yantwala. Manyi waliwo ebintu byesaagala olw'okuba abantu bangi boogera owuliranga naawe okwegatta kwabo kubanga ogamba abantu bagamba naye buli avaayo naye nze Yesu yantwala mu mwoyo si mu mubiri mu mwoyo. Ate njagala nkubuulire ne Bayibuli egyo tusoma ebintu ebisinga ne bannabbi baalabanga bintu mu mwoyo. Nze wala kyenategedde nti kimu kyakusatu eky'Ebbayibuli visions and dreams. Naye kati omuntu ayagibwaga nti nalaba Katonda nakyo omuntu alowooza tekyoso physically no nawulidde nentya kubanga n'obuuza Jamiru n'obuuza n'omugamba physically njagala physically wamulaba sigamba nti kujja kuwakanya naye nze manyi nti mu kiseera kino eky'omwoyo omutukuvu omwoyo omutukuvu atutwala oba ajja gye tuli n'atulaga ebintu bya Katonda mu mwoyo so kaakati nze mu kwolesebwa kwange Yesu yantwala mu maaso ga kitaawe oba kitaffe omutonzi ye yaŋŋamba nti buli kimu kyakwasibwa Yesu Kristo. Olwo yali antuma mu basiraamu yaŋŋamba nti genda ogambe abasiraamu nti buli kye bansaba nze buli kye baagala okuva gye ndi kyakwasibwa Yesu. Ye yali atudde nga Yesu ayimiridde ng'ani agamba the Father, God the Father. Katonda kitaffe yes ng'akutuma eri baswahaba nti kye beetaaga buli kye bamusaba eswala ettaano na buli kimu kyakwasibwa Yesu Kristo. Ate kakati Muhammad tabeerangayo Muhammad swala le waswalamu tabeerangayo
kuleeta obuzibu. Kale okyayi mulabi bulungi era muliza mulungi owa Daily Still Hope. Tukyali ne Captain. Okugamba nti Muhammad taliyo. Kintu ekizibu ennyo naye ate gwe mulimu Mukama gwe yantika omunene. Gwewogerako mu Quran. Gwewogerako mu Quran. Basiiga kifaananyi. Ani oyo gwe basiiga? Gwe bayambaza ekifaananyi kya Muhammad yani? Kaakati ekifaananyi, okusiiga ekifaananyi oddira osika ekyenga. N'ogamba omutwe gufaanane bwe guti, ekifuba kifaanane bwe kiti. Olaba ekibumbe kya vision ya Danieli nti omutwe gwalinga gwa ekifuba bwe kiti, ebisambi, amagulu gakire mix with wet. Kati ekyo kifaananyi kyaki kye basiiga ekya Muhammad ow'Obuyisiraamu. Muhammad tabeerangayo. Oyo nga bwali eyazaalibwa e Mekka, kitaawe nga ye Abdallah, maama we nga ye Amina, oyo yafuna okwolesebwa kwa Jibrilu, malayika Jibrilu yali muntu n'entaana ye gyeri, nsobola n'okuweereza, nsobola n'okulagirira abantu ne mbawa linki. Ani eyali omuntu? Jibrilu malayika yafa era bamuziika mu kifo kiyita Hamore. Jivat Hamore kiri Galiraaya. Gibutira ate malayika nefa. Byebintu byebyama bya Katonda. Banayize natandise okubeera mixture. Kale njagala tuwumulemu katono kati atugenda kubanga ate tukomawo mu dakiika ntono.